bino mwabiwulidde musembere mbabuulire Uganda yafuuse ya nsikirano. Laba olutalo olw'amaanyi wakati wa mutabani wa Pulezidenti Muhoozi Kainerugaba ne mukoddomi we Odrick Rwabogo. Entabo evudde ku ki? Toseetuka, lindirira mu bujjuvu. So ng'ate ye Isma Olaxess aka Jjajja Ichuli wetwogerera ayimbuddwa kiki ekiddako? Wabula ng'ate ye omugagga Sudil Rupalelia wetwogerera ali mu kujaguza. Olowooza kiki ekimukyammudde? Kale no munnange toseetuka, ago n'agasingawo galindirire mu bujjuvu, tobisubwa. Mbaniriza nate mikwano gyange mujebaleko gyonna gye muttuusaako engalo. Amanyenzo Omumbejja Aisha Nassolo kadde kamawulire ngenda saba gwe wenna eyakanneeyungako olunaku olwaleero subscribe nga teekako akadde munnange tusobola okubeera ng'ate tutambula wane n'ofunirawo amawulire gonna gaba gagenze maaso mu ggwanga lyattu Uganda ssaako ate n'amawanga ago agatwetoolodde ku ba celebrities bo bonna. Kale n'olwekyo subscribe nga ate mukwano gwange tojja kwejjusa wabula ng'obutakumalira budde kantandikirewo ate nagandeese obudde buno bwennyini wabula nga toseetuka kubanga ate n'amalala mangi nnyo nnyini ddala nkyagaleeta. Kale nno ntandise nagannaku nnyo nnyini ddala era nga gano gavudde ate wali ensangi ng'eno DPC bw'atyo akakkanye ku muntu n'amukuba amasasi era bw'atyo n'afiirawo. Yakubiddwa ategerekeseeko nga katumba era nga bambi ono wetwogerera zembuyaga ezikaza engoye. Wabula bba abantu bagenze mu maaso n'okubeera ng'ate beekalakasa olw'ekikolwa kino DPC ono kyakoze era gye bigoledde nga ssentebe wa NRM ow'e Wakiso bw'atyo avuddeyo sakate ne kansala w'ensangi ne basobola okubeera ng'ate basaba DPC ono akwatibwe n'oluvannyuma avunaanibwe. Kino ekikolwa tukivumirira ekyokubeera nga bannanga abantu abateekebwawo okubeera nga bakwasisa amateeka ate be bagamenya. Omuntu wakola omusango omutwale mu b'obuyinza avunaanibwe wabula ate tomutta bussi. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda gw'omuzze mirembe ate era bambi bw'atyo agulamuze kisa wabula ng'ate yo tuvuddeyo. Ate yo n'omuwagizi wa National Unity Platform oba gy'osobola okuyita NUP ey'omukulu ono Serunkuma John Bosco bw'atyo naye ateereddwa era nga tusaba bambi n'abalala bonna abaakwatibwa bagende maaso n'okubeera ng'ate babata. Abantu balina families, abantu balina okubeera ng'ate bakola ki? Bakolera families zaabwe zibeereyo wabula nga tuyozaayoza omukulu ono Serunkuma John Bosco okusobola okubeera ng'ate munnange ava mu kkomera. Wabula ng'ate yo tuvuddeyo ate ye omugagga ono Sudil Rupalelia essanyu erimuliko lya mwoki wa Gonja era ng'ono wetwogerera kooti y'oku ntikko ate eyimiriza banka enkulu okubeera ng'ate beddiza ebyobugagga by'omukulu ono Sudil Rupalelia era wetwogerera essanyu lyalina muganange nkugambe nti lya mwoki wa Gonja era ali mu kujjaguza bujjaguza. Wabula ng'ate yo mukwano gwange envuddeyo ate ye omukulu ono Isma Olaxess aka Jjajja Ichuli ono bw'atyo wetwogerera olunaku olwaleero ayimbuddwa. Kinajjukirwa nti ono eggulo yakwatiddwa era nga paka olunaku olwaleero we yabadde alina okuvaayo ate asobole okubeera ng'akola ki? Yeeyimirirwa wabula wetwogerera ayimbuddwa kakalu ka kkooti ka bukadde 10 obutali bwa buliwo era nga bambi naye tumuyozaayoza okuvaayo wabula ng'ate bali abasooka okukwatibwa keizi waako ate ne maka bojjukira babateekayo paka ng'ennaku z'omwezi 15 ate nabo tulabe kiki ekinaddako. Kale nno nabo tubateeke mu ssaala basobole okubeera ng'ate bakola ki? Bateebwa. Nono omukulu Isma Olaxess naye tumuyozaayoza okubeera ng'ate yasobodde okubeera nga ekkomera alivaamu. Wabula ng'eyo tuvuddeyo kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo munnange ate Facebook, Instagram ssaako ate ne WhatsApp ebyo tebyabeereddeko ddala era abantu babaddewo okugamba nga buli omu waali tabitegeera. Buli omu yasose n'alowooza nti oba kituuse ku ssimu ye oba buzibu bwa ssimu nga gundi zonna endala emitimbagano emirala gyonna YouTube biki byonna bikola okuggyako Instagram, Facebook ate ne WhatsApp paka we twakizudde oluvannyuma nti eggwanga lyonna sina ggwanga lyokka wabula ensi yonna munnange bwekyo we yabadde kyekyo ekiyongobero mukwano gwange kye yabaddemu. Wabula nga ge twategeddeko nti omukulu ono Mark Zuckerberg Naggaggooyo yatandikawo omutimbagano guno gwa Facebook bw'atyo yafiiriddwa billions 7 beddu ebinene we byaviiriddewoko Instagram, Facebook ssaako ate ne WhatsApp yafiiriddwa obuwumbi 7 bulambirira. Kyewuunyisa ate nga kituufu. Wabula ng'ate ebyomukwano gwange tubitadde ku bbali ate kansembeyo gano agamutabani wa Pulezidenti Museveni Muhoozi Kainerugaba ssaako ate ne mukoddomi we Odrick Rwabogo era nga bano wetwogerera bali kabwanango. Entabwe yavudde ku kubeera nga abagoberezi b'omukulu ono Odrick Rwabogo era ng'ono kinajjukirwa nti yawasa
muwala wa president omukulu omukyalo oyo Patience Kokundakwe. Bano we batyo ate bavuddeyo ne bawandiikira Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM era nga we batyo bamusaba wabeerewo okukubaganya ebirowoozo mu lujjudde kwani anaddira President Museveni mu bigere oluvannyuma lw'okuva mu buyinza. Bano bagamba nti senga eggwanga linaaba teryeteeseteese ku kiki ekinaddawo oluvannyuma lwa President Museveni okuva mu buyinza nti ate eggwanga liyanditabanguka. Wabula bino olwagudde Muhoozi Kainerugaba mu matu engambo zatandise okuyitingana nti bano nno we twogerera balikabwanango era waliwo neyagambye nti ye yabalabyeko ng'ate munange bakola ki beegudde malaka olwa kino era nga kigambibwa mbu ne Muhoozi Kainerugaba mbu naye yeegwanyiza entebe ya taata we wabula ng'ate era bigambibwa mbu omukulu ono Odrek Lwabogo naye yeegwanyiza entebe yaani ya ssezaala we. Ebintu bino Lumbuye yabyogeranga nga bagamba ki munange ate propaganda wabula bineeno olwafulumye ate ye omukulu ono Odrek Lwabogo ye bw'atyo yavuddeyo n'ategeeza eggwanga mbu abo bonna bonna abagamba mbu yeegwanyiza entebe ya ssezaala we bamusibako matu ga mbuzi ate kumuliisango era bw'atyo n'agamba nti Uganda si bwakabaka nti yansikirano wabula ng'ate ebigambo bimaze ebbanga nga bitambula mu bantu nga bitambula tubiwulira paka ate ekiwandiiko kino we kyagenze mu maaso n'okwera ng'ate kikola ki kivaayo era kino kyekyakonfaminze rumors zonna ze tubadde tukola ki ze tubadde tuwulira. Kale no mukwano gwange obadde muwuliriza mulungi okuva gye ntandikidde paka ate wano eno wenkomye wabula nga kyengenda okusaba toseetuka kubanga ate kyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala era nga nago omukwano gwange sandyagadde ogasubwe. Ngenda kusaba gwe atanaba subscribinga bambi subscribing oteeko n'akadde kubanga ekyamazima osubwa. Ngenda kusaba liking video eno oba yagadde amawulire gange ngenda kusaba sharinge munange oba olaba nga ate kyetaagisa. Sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo bankumire for now naye nga tetuseetuka nkomawo. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwe Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 0705839777 oba +974338964 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant.